Okubanga bw'oba otunuulidde ebyemirimu gavumenti ya NRM egezezzaako byonna tuzze nga tubibawa mu percentages. Bw'otunuulira ebyenjigiriza ebyobulamu sijja kuba wakati percentage kubanga obwedda mbyogera. Ebyamazzi gavumenti egezezzaako okutambuza amazzi awamu n'okutunuulira obulamu bw'omunnayuganda. Bw'otunuulira era tubategeezezza mu kiwandiiko kya Prime Minister ku Justice and Equity, mulaba kooti zaffe engeri gye zigenze nga zongera ku mutindo mu mpeereza yaazo, okuzimbira bakama baffe abalamuza amayumba enkola yaabwe ey'emirimu, engeri gye bakozemu emirimu, okulaba nga babikwasaganya. Obulamu bw'Abannayuganda nabwo bweyongeddeko kubanga lwaki? Nti embeera NRM gavumenti gyetaddewo okulaba nti bayiminizinga abaana nga bakyali bato, babasomesa okulya obulungi, ebyobulamu nga biteredde. Kituyambye okwongezaako ku okuwangaala kw'Abannayuganda. Tutandise manifesto week nga twagala okutegeeza Abannayuganda mwenna yonna gye muli, ate mwe mwateeka mu NRM obwesige ne mulonda babaka ba NRM, ne mulonda n'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nga musinziira ku manifesto eno. Era ensonga lwaki olwaleero tulonkinze weekend eya manifesto, tubategeeze biki ebiri mu manifesto. Bwe mwalonda Pulezidenti Museveni mwamugamba taata twagala otukolere kino, Oweekitiibwa Pulezidenti kino kye twagala, bannange emirimu, abaana emirimu gifuuse emirimu, obwavu bulinga obwavu. Kaakati ebyo bye twagala okubategeeza waawe tutuuse, era obwedda mbirambulula kubanga bibadde bingi nnyo mu kapasite gye njogereddemu nga Prime